genda ofune passport e Rwanda. Munnansi azaala atya omuntu atali munnansi? Bito otegeera wasoma ekimala. Sosolebwa olw'endabikayo n'erinnya lyo omukulembeze w'eggwanga yagisolovinze. Nina akatambiko ku ssimu ng'ogamba nti abanyalwanda kamulabe mmwe mulonda Museveni. Oba tokkiriza executive order genda mu kkooti ogikole ki? Ogichallengingi. Ndidde tojja kulandira ku banyarwanda tukulayirira. Ebibuuzo bye babuuza other tribes in Uganda si bye babuuza abantu baffe. Ffe abanyarwanda abategeera abalina ka sense. Anaagezaako okuchallenginga order eno anoonye ebibanja abantu awaki awalala. Nsaba Mmengo etuwa obuyinza ffe ng'ebibiina by'abanyarwanda bino tutuulenga tulonde omuntu atukiikirira mu bwakabaka bwa Buganda. Alina ne batukakasizza nti b'emirimu gyabwe gikoze eki giweddewo. Bwakabaka bwaffe be twagala waffe tuli basajja ba kabaka ne bazaana ba kabaka. So council for abavandimwe n'ebibiina bino byonna birwanirira omunyalwanda omunaku. Bwe nategedde nti Mbidde alina byanoonya nze bwe natandise okwogera nagambye bananga abanyarwanda tukubire mwayi Museveni mu ngalo yasigadde bw'ati. Waliwo akakundi k'abantu abeenoonyeza ebyabwe